eyo nsobi gy'abantu abamu gye bakola okulaba nti olunaku olwo baliira ddala oba ayinza okulekerawo okulya. Ensobi ey'okubiri gy'akoze n'agamba nti olunaku lwange kenduliddemu ŋŋenda dduliwa. Eyo nayo nsobi, okuliwa olunaku lwe waliiryamu emisana nga weerabidde bwerabizi teruyiri kya mu nsobi okululiwa, kubanga tewali nsonga lwaki oluliwa ate nga baalukusonyiye. Kati awo weegendereza ensobi ezo bbiri. Leka kugamba nti nze kandiire ddala kubanga naalidde, ate leka kugamba nti nno olunaku luno kandekerawo okulya naye nja dduliwa. Olwo tebaluliwa. Wa barakallahu fiikum. Kakati akantu ng'ako eri abaana baffe abato, akantu ng'ako eri abaganda baffe abaakayingira obusiraamu, abaakakomawo okudda eri obusiraamu, mukatunuulire n'eriiso ejjogi nga tugenda mu Ramadhan. Ekituufu kiri nti bwe tugenda mu biseera byaffe ng'abakyala, esswala tetukkirizibwa kusaala, naye birahmatillah olw'okuba esswala nnyingi, bamaama mwalikooye nnyo okuliwa esswala ezo, Allah n'atunula mu mbeera zammwe olw'ekisa kye n'abagamba esswala ze mutasadde nga muli mu mbeera zammwe ezo temuziriwa. Subhanallah. Ddala bwe mufunye omukisa, ffe gwe abasajja gwe tutayina, eddiini neebatunuliramu mu ngeri ey'enjawulo nti mmwe bamaama waliwo esswala Allah zaatagenda kubabanja ogw'omukisa gwammwe mwekka. Dyeddi nti kwe kubeera nti bwe mubeera mu biseera byammwe esswala ezo ze mutasadde teziriyibwa ate temulina musango. Ffe abasajja awo ffe tulina kukagobera ddala mpaka tolina swala gye bakukkiriza kuleka okuggyako ng'obwongo akateegera kakuweddemu. Ekyo nno nawe ekkoona eryo lyegendereze kimu ku kisa Allah jalla jalaalu kye yakolera abamaama. Wabula olw'okubeera nti okusiiba mu mwaka tusiibamu omwezi gumu, ekyo kisoboka. Ennaku z'olidde mu Ramadhan olw'okuba obadde mu nsonga, kuba abakyala balina ebizibu bingi. Ayinza okuba mu nsonga eza buli mwezi, ayinza okuba mu nsonga ez'okuzaala, kubanga bw'azaala waliwo embeera esigala emuwerekera okutuusa lwakakasa nti embeera eyo stopinze ekomyawo, awo w'otandikira okusiiba.